Essaawa nnyo ez'okumakya abasirikale ba poliisi baabadde bamaze okuzingako Panamera Band Restaurant esangibwa e Lugogo ng'ebadde ezze okukuuma butereevu bannannyinifo kino abasengula Desh Kananura gwe balumiriza okubba ettaka lyabwe. Abapoliisi abayiriddwa mu kifo kino babadde basoba mu 100 nga bano babadde balina emmundu ssaako n'obukebe obw'omukka ogubalagala. Obwedda buli luvannyuma lwa ddakiika nga 2 emmotoka za poliisi nga zongera okuyiwa abasirikale. Ekiseera kituuse nga poliisi tekkiriza muntu yenna kuyingira munda oba okufuluma era nga abamu ku bakungu ba poliisi babadde boogeraganya ne nannyini kifo kino munda. Wayise ekiseera kitono nnyini kifo kino Desh Kananura n'aleeta ekiragiro okuva mu kkooti ekigaana abantu bano bonna okumusengula kubanga ensonga zino zibadde zikyali mu kkooti. Oluvannyuma poliisi epondoose mpolampola n'etandika okufuluma okuva mu kifo kino. Kyokka bino oluwedde Desh Kananura n'awera nti si bwakuva ku ttaka lino kubanga akimanyi nti lirye era yaligula mu mwaka gwa 2008 nga lizze likyuka okuva mu bantu 16. Obubbi bw'ettaka buyitiridde ate tunaakola tutya ate oba kkooti ziri bize oluusi omukulembeze w'eggwanga alina okuyingira mu nsonga n'asala ng'omukulu naga what is the probability ono ye mutuufu oli ye mutuufu. Bw'oba ng'oli mukyamu ng'ova ku ttaka teri muntu wano alina amaanyi akatwala ekitali kikye. Toyinza kweteeka ku ttaka litali lyo. Yino Area Land Committee yonna egamba nti ettaka lyange nze ndiko 28-27 bano bazze 2011 Disemba. Ono alumiriza nti waliwo abantu 3 abeesimbye mu ttaka lino nga balina bye bakolagana nabo mu gavumenti era nga baagala okulimutwalako. Okukozesa obukujjukujju nti banzijjeko ebyange to use and fair advantage tekigenda kubaawo. Ekyo tekijja kubaawo. Ndi ready to die. Embeera eno enfiiriza lwakuba ku social media abantu bonna bagaba banziyewo bagaddewo kati already banyononedde business n'abantu abapangisa wano batandise okudduka byonna biriwo to try and cripple me. That is the agenda. Naye tekijja kubaawo olw'ensonga nze siina maanyi ng'omuntu Katonda yanwanira entalo lwakuba kati singa omuntu tantipinze ofubadde bagenda kumenya bintu laba kye bakozeseza wali olabyeko evictions n'emmundu z'olabyawo ku bantu bomanyi nti tibini abantu 200. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Oyesigire annyonnyodde ekireese poliisi okuyiwa mu kifo kino. Poliisi naddala okuva mu Kampala n'emirirwano ebadde ina court order gyegenzo okulaba nga bwegenda mu maaso kuba kyekiba kitukakatako okulaba nti court order eweereddwa kkooti etambula bulungi nga teri n'omu agitaataganyiza. So mu process y'okuba nti no twetegereza eviction eno wazze ekiragiro ekirala nga kiva mu court of appeal nga kisazaamu ate court order. So tubadde tulina kubaawo nga tuwayo kye tukoze. Guno gubadde mulundi gwa 3 nga Desh Kananura asindiikirizibwa okuva mu kifo kino. Chris Mani Musemakula, BBS TEREFAYINA ageesigika.